Yes. Either wampisa mbi nnyo tasobola kuuma mukazi tayagala kulya ku mmere ye oba yafa. Okay. Yafa akumbadde nkategedde oba yagenze asobola nga omukazi yanobye. Okay. Okitegeera bwagamba nti yafa yanobye muwulirize. Okay. Kutegeera bwaga nti siina lunaku nninda gwe dduka ate balina ebigambo ebyekisiru bujjo nninda gwe so naba balina abaana okuba n'abaana it is okay. Omusajja yenna okuba n'abaana it is okay. Nti waliwo emyaka omukazi gye mulina nga bagenda kubalimba bulimbi nti siina mukazi wange yakanoba omanyi yagaba abaana omanyi yakola bw'ati naye nga mu butuufu akulimba. Yingira obufumbo bw'omanyi nti ono alina mukyala we namba emu kati nze bbiri ng'omanyi nti nze bbiri. Ate omanyi nga bizinesi tovaayo bano kubikka akatambaala omanyi oba wakabuyingira ne bagamba ayina abakyala abo oli wakuna. Aye noyagala oveeyo olumye bano abalala olowooza basiru okusirika. Waliwo emyaka gy'otuukamu okubanga omusajja akuwasiza nga tolina mwana gwenyini toli sirias kati omwana omuvuka emyaka 25 akuwase kuba yatannawasa. Atali serious. By the nze abawasizza okimanyi nze abawasizza. Yatannawasa ng'onanya talina mwana talina mukazi naye okutuse muzeeyi ani agenda okukuwasa mu bukadde bwo. Akajanja akandi ojja kuwasa naye baba bagenda kukuwasa ojja kuba namba 2 kati yanguwa osazeewo ki obeere 2 oba owase. Kama kwa nakyembegedde kyekiruwa nokubanga tolina nga siina naye nga neerabira nakyepangisiza nfunayo busavisi nakyeyobekedde kabisa. Manyi nange njagala nnyo emirembe manyi kyendowoozaako ekyokusooka manyi batugamba nti bogenda mu bufumbo sekisa wa buli kanaku oyo simwagala ata si bonna bamumisingira ddala nno ekyokubiri basingala abatali bafumbo abafumbo abatali bafumbo bali osinga abali ate beerabiza lyo teriki ekyokubiri aliyo oza ebintu bya buli kanako ebyo breakfast ate zimanya bunkenke omusajja mulinde omufumbe naye nga omusajja bwoba omwagala amenya oli mutuufu omusajja bwoba omwagala tamenya nti oteekamu ne kabampaane eneweya Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale. Tukolesho tujireke rhyming. All right. Kale. Hello guys. Love life. Doreen Wanoku YouTube channel. Doreen Sasrasha Bagita Love Life. For the first time but now, era mfunye omukisa ndine the beautiful Aliyah. Mino when namweza message nze namweleza baso kaneba katika kugambe. Alanguliza zoka nampe namba yo. That was ngatu akava mu elections. Nero mo nganje tunane ngamba. Bayizo kukuba omwenda. Bayizo nganje tunane. Nesoka nsirika kati ate esimu nesoka egiramu nenfuna endalawo. Namba zivaamu nengisaba omulala amita yagisabyani oba ogana gisabyani. Nera nembeera ne for 2 weeks. Nengamba aliyo ono. Nizobeza mesaka bani sikola interview na mwenda iwe. Kukuba omwenda. Ebigambo binjogerwako nga si birungi. Ate oyogera muntu kumunga kikiwedde nodda ku bibyo. Mwine tala bayine tala sala. Nsooka nolaba bayine tala. Tuli fine. Tolokwe kuba mutochi bunna. Ne kati tuli fine. Abagizi bange. Saagala mubayize tala emala. Emala. Oyogera nti emala jako tochi. Oba tochi ngirekeko. Otadeko tochi. Otadeko tochi.
Na yeruka. Ndi ntya. Alabika baby. Oyo binango kizibu kyo kimanya. Munange ebinjogerwako. Nga si birungi ate nga ndi. Batugamba. Leka munange. Abaana bano ba Doreen banonya kutookesa. Babagamba batya? Oyo boss wange. Mulaba. Bamuta Mr. Stanley Ndawula. Nsanyusa mulaba musanga. Bamuta Aliya comedian ali. Actress. Twali nedda mukwano. Nze actress. Kale sebo. So, nange ne bangamba Aliya omugenda kola naye kuba omwenda omulungi. Kati ate kintu yensonga era yensonga endeese. In a good way. Kozi ne Sara namugambye. Ate naddayo nakola ebyo nakola bulive bwe. No gwe nonyiga we kanegamba. Anti bete binkwatako. Ne Sara namugambye ne mugamba kansoke nzijewo kino kozi Doreen we yankubira yalaga nti ebinjogerwako si biki. Si birungi ne mga kati kankijewo. I know. Era ensonga lwaki ndi wano sikusobola okutuuka. Era osoose n'okunsonga n'oninze. Otegedde. N'abayonja abantu basala ebigambo. Webale. Kati awo. Mulala yali nnoonya yalimanya. Teba I know manyi batandika. Yalimanya mukwano. I know. Oli bulungi. Okufa obufe. Babale kwerabirira. Alhamdulillah. Ogenda osala wetu bamnagamba okozesa ki? Tiwadda tugamba. Ebintu ebimu nga betababulira nga tutandika obikola. Era tuba twagala nnyo bannyonnyola nga tubimaze. Mulabiraawo. Lwakuba abantu beteekako obuvunaanyizibwa bw'okulowooza nti balina okumanya buli kimu. Ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu. Nze we natuuka nfa nnyo ku binkwatako ebitankwatako mbiyitako. Kyova olaba n'entalo ezimu ezibaawo by the way ku internet sizimanyi. Nkwewuunya nnyo by the way okimanyi nti no I know by the way kankubira Aliya nze manyi you're very opinionated like oyina strong reasons zo. Sikulabangako ng'ovudde ng'okoze ka TikTok guno ng'ogamba ebyo byembadde bigenda maaso abakyala mbadde mbasaba. Abagezi bangi ku internet. Kati fe abasiru Musirika osalawo n'olaba n'osirika. Kikuyamba nno okufuna emirembe ku mutima. Mutuufu. Ofuna emirembe ku mutima era gye tuli tetulina nnyo mbeera tweyagala olaba ninako ewanuma tewali wakuluma oliranga ninako ewarwate tewali webale kusaba nga bw'olabika era woolabika ne wano ndabye okozzeemu ne ŋŋamba mwana ono laavudde bange emutwala kigwo manyi mwana gwe sooka ofuna obudde tukaabe funa akatambaala tukaabe njaga kati buli wengenda osooka n'ofuna obudde n'okaabira kulaaba. Manyi ennaku zino ffe tukaba bwetu tetukwata ngalo bwetu. Mwana gwera ffe tuyisiza bubi. Basajja bano. Mwana gwera ffe tuyisiza bubi Doreen. Nali manyize nze tankaaba. Abasajja. Naagitandika shayinza obutaggwa tugende ku kirala. Bonna agitandika oggiwula. Bano abasajja. Eyalumya jjajja, eyalumya maama, eyalumya nze, eyalumya n'omwana wange. Love. Giraba edduka. Era olaba era abasajja be bankubira. Era tobavaako. Nabanjiraba era tobavaako. Siyinza kuva ku kitole kisajja laawe nzire ku kiyagala neetuge. Wamma wangi taata w'abaana bange. Wanje? Alaikum salaam wa rahmatullah. Simanyi kankuddire mbadde ndi wano ku interview ne Doreen. I'm going to call you back. Nkalese. Oyo nno taata w'abaana bange. Omanyi tubeereeyo ne mugamba tetulina bantu. Wa advise gotali bufumbo. Owa advise musajja tetulina bannange. Abasajja si butembeeyi. Nti tugenda kwesiba amaduuka gaffe tutambule nago tujje nga tulanga nti munaye ntunda beddings nedda.
nedda tekigenda beera okumulanga gwe kyoyagala anti mba njagala ali yamanye nti naawe olinayo ate gwe bwomanya nze nonkolera ki yadde n'akagalo kale wano kati nze bagaye nti simanyiiwo omwami wange engalo ze sizimanyi obuzibu bwe muyina Doreen abantu besinaba nabbabuuza kati kantandikire ku ekyo nabo baba naagala banambuuza obuzibu bwe muyina abantu temufuna bammwe kikyotegeeza tetufuna baffe omwami wange owuliddeko kigambo nti wange omwami wange so siwa social media siwa community right okitegedde omwami wange asanyusa nze secretizing amuteekayo kyayagala kyekimuwa emirembe naye togaana kufuna mwami wa akwagala akusanyusa kubadde otidde Doreen ajja kwogera nti omusajja wa Sarah mumpi omusajja wa Sarah si yenistoko omusajja wa Sarah si type ye type yo gwogimanyi nebyoyagala mu muntu gwabimanyi sooka gwofuna omwami nga wo bino byakola bisanyusa Doreen nti yes abalala tobalowoozaako okimanyi kirina obuzibu nti no bwenfuna mba njagala nti mulageko Sarah mulageko ani mulageko Aliya anti kyova olaba okyalina okunoonya asanyusa community ne baba takusanyusa kasita basala bo banalowooza nti Doreen kino kyalina kigalo nze nange nakula neegomba abawala abalina obubina nga manyi buli lwoba n'akabina ensi eba ekwanguyidde naye abaana babonyebonye n'obubina bwabwe sajja lweziringa sajja kati ate nolaba atakalina ate ye akateekamu ne sente akakole ki akafune Doreen titugenda kuba na bintu ffenna nga bifaanagana mu bulamu bw'ensi eno tulina okuba n'ebintu nga byawuka oli mweru ndi muddugavu ndi mwere wawa mama anti kigamba ndi muddugavu Sarah mweru n'obulamu bw'ensi bwe bugenda okututambulira tebisobola kubeera nga byenkana bwe bwe tufuna tebisobola nekyakyendabye wano ku internet wano okubeera nga twagala nnyo okulaga nnyo nti tuli bulungi nti gwe nfunye yono kati nze n'emmotoka kumbe tomanya nti maybe emmotoka nze gyenkulaze ya viewers bagenda gikimanyini waayo banagambye obuntu mukwano pamu wali katondole ku oyina emmotoka yo tavuga emmotoka yo nze kaninye boda yange Doreen nina sente zange mu nsawo emmotoka yo gyagivuga nange nkwate sente zange fena tujja kwesanga we tulaga tutuukewo bulungi siina pressure nze waffe gye nakulira e Butambala jjajja wange yalina ennyumba nga nkadde naye nga etuliraanidde Tegula ng'era kutegula buli omu amanyiiwo kutegula eyaffe nali ndi mu primary school omanyi zino ennyumba ze bateekako ebiti waggulu ebbaati lireme kugenda ng'abaana bamanyi n'okunzannyisa nga enkuba etonye bagamba Aliya ebbaati lyammwe lituuse ngando yes nti naye saavaayoko okusula wa Haji Kagga wadde olunaku n'olumu kuba ayina ettegula nasigala ndika nti wadde waali walungi nnyo kutegula waaliwo buli kimu naye tewaali waffe ngenda kati ewaffe wali kweri ennyumba eriko ki amategula eriko ekiti ekyo okitegedde era tegula nayitangawo n'enzigi ewaffe sinaadde olunaku n'olumu erabeera tempted nti kangendeko kutegula wakiri mbeereyoko kati kyonna Doreen ky'olina kikyo alhamdulillah I can say Allah bw'akimpa alhamdulillah naye tekinnemya kwebaka tekinnemya kwebaka kyotegeeza kati ndi bubi nnyo okusinga bwe nnali luli waliwo big improvement kati lwaki nneema okwebaka kati
kiddayo wali nti tetusi literally we are not satisfied nekitono kyetulina gwe bw'otunula bw'oti mu bantu bonna abali millions of people abali mu Uganda nze nsinga okubeera obubi lwaki olowooza nti nze nyina kubanga Katonda buli ssaawa mu criticizing olebyo byatampadde nga waliyo n'omulala agamba nentuuka wali yawaali bammaze nga ye ayagala kumalira wano wendi otegedde kiddayo wali obutasiima kitono ky'olina kati bw'oba olina emmotoka yo nga nze sirina mmotoka yo drive your car I'll get a Uber oba nja kufuna boda tujja kutuuka gwe gamba nti tugenda wano bw'otandaba gutegedde nze bwe mba ntambula omuntu buli omu waddemba okumpisa ali ku bwangu buli omu alina janeye otegeeza okay tusimbudde wano naye buli omu alina gy'akola ki gy'alaga bw'otuuka mu kkubo ng'olaba nkulwisa mpisa kati pressure eri ku social media fe abamu abali mu 3 eyo wakati wa 3 mid-30s tuwasa ddi obudde bugenze kakati n'otunuulira abalamu naye bagenzeeyoko owaayi ne babakuba bye babakubyawo geti y'obufumbo bagiggala ku ssaawa mmeka geti ey'okuddiba like bagiggala ku ssaawa mmeka oba bagiggala ku myaka emeka nti Doreen okusinziira bwe tukulaba kati oli kumpi kutuuka ku myaka geti bwe bagiggalirawo bagiggala bagiggale I'm not ready right naye bannange ebintu tubikodde nnyo ebintu abantu batuuse ku bintu bingi olwa pressure very true abaana abawala balina pressure y'okufumbirwa balina pressure y'okuba n'emmotoka balina pressure y'okusuula ku apartment ennungi balina pressure y'okuzaala awo kanse kwenywe nawo bannange bankola nzaala ddi afuuse nzaala ddi abazaala mu buto baafuna ki bannange ozaala ddi bonowezaana ogenda kwejjusa nze nzikiriza nti Katonda buli omu alina ekintu yakimu buli omu alina time ye right ekintu ekirina okugiramu exactly oyinza okunsooka oba nze okusooka oyinza okufuna amangu ekyayi nga kikyadileyinze bati tekitegeeza nti ogwange gwe ogutuddeko ate kyoyogedde waliwo kino kyoyogedde kibadde kitrendinga nono omuwala bamita Apple abadde ku social media wayogera byayogera awo nayogera kati kyona badde nempuliza obuntu bwe komulaba muto ali mu 20s byagenda byakola kwaki kukyala kwanja nagamba omusajja yatunda ennyumba bakole okwambula whatever daragize nagamba netuuka ekiseera nagamba nteekeyo bali ngomanyi nga obufumbo bwali bwa social media literally teekayo happy anniversary 1 year anniversary omusajja agamba omuwala teekayo happy 1 year anniversary naye ngaomuwala tali happy anti baba kyenkugambe nti musanyusa babaliraanyeewo nabagenda kubalaba togeseera byagambye jjo ngayagala feera kati nze kinagamba nedda bannange nze Doreen ninawe ngenda neŋŋamba yamuwa emmotoka ya paso empya naye nga nimumanya gaggaayi baba akyawagala namugamba mpa emmotoka yange gireeti kyokka ffe ne twali tugamba tap the blessing. I don't tap in any blessing. You don't tap in blessings? I don't. Wala blessings ino nga sitapinga mu blessing yonna naawe nze Katonda yampa blessing ezange era zimmala. Yes. Are you sure? Nyina bye sitajja kusobola bye mukola ate mbitapingire mu blessing. Era nkugambira ka alhamdulillah. But I don't tap the blessing. Alhamdulillah nange yagabo eri betuuse jja kujja. Yes, and I'm here with a beautiful Aliyah. New. Obadde oludde okalaba. Akusanyusa kakano. Abawana abugweba kye basanyusa. Ate omulaba abeera bwatu tajjaako kakaya. What? Naye naakajjako eyo essaawa abeera atuukiriza kano ke bagamba nti ekiro buli omu afuuka vampire. Ali afuuka vampire n'akateeka wali. N'owulira obudde. Abantu wange sirika. Akamataala ekiro kiba kitya
my handsome. Nona bulijjo njagala kukunoonya. Akoma kugaba. Hi. Awo aweddeyo kati. Ono my uncle. Bwe nkuzaala muvaako Atandise. manyi nti buli lwe nakusanga ojja kuba okamusika museemu ne maama kibulaako kinyekirye Owulira mbu ali hambo. Naye badanga tokamukamukamu Nanoga just nange ndudo. ate lwalimanye ekyakuhaga ndudde kulaba Ayagala kuhaaga. Kiyambe kamera tekyuka. I know singa badde tusobola tukyusiza kuhaaga ku kamera. Faba papa. buli oti okyalina mweddaago badaka mugaye twakoma mulaba wakuziika ssali ne tunoonya bwe tukubulizaako ne batubula ninga nfaaki nanfuka ozudde ettaano ng'ate nenjala kandiko omusajja w'abakazi abangi bw'atyo Yakati munange ennaku zino kati yakakana ndi ku weight loss naye bangamba nina High blood pressure. Madden. No, si high blood pressure. So bangamba cholesterol wange ajja ku ali high. kakati bino ebyawansi byogenda tukola Ebyawani? bino ebyawansi kubanga byo nga tebikeenda Ebyawansi birwawo nze byantama. Eba birwawo. kasita bibanga byenyeenya All right. You're still looking good though. Right, so Aliyah. yep Badde nkugamba. There's a girl yesterday yabadde tapping at yabadde atugamba bulijjo mugamba nti bamulaba nagamba mama nga this girl is blessed nga yeesiimye. Jo bwe yavuddeyo n'atugamba bye yayitamu in that short period byalina oyo omusajja literally nga balinga kubafuga engeri yabadde akyogeramu ekyasoose ogwokubiri n'atugamba nti omusajja yali atandise omugamba nti bagezeeko eno ekyokusatu n'atugamba mujjukire emmotoka eri paso gye yampa empya and we celebrated and people were tap the blessing bichi munange emmotoka yali mu mannya ge. lwaki yabadde abanyonyola in the first place Because the man yagenze yatandise omumanipulating n'ayogera byayogedde and ndoza n'abayo bambi yeewozeeko alage her side of the story to you people since I know obuzibu omusajja oyo gwolaba era byansuubiza tewali kyeyampa ssente ze yali ampa mu kamera tezaali zize ekyokubiri byonna byeyampanga mu kamera tewali kyenafuna yadde neki nti in fact nali mulinga ninga slave. kati So Doreen people were like, but people were happy on camera, like, agamba kana mutwaleyo baganda bamwe. kati era okyatapinga Akatawonaganyaawo. Ngamba your blessing. obeera otapinga mu blessing abantu mbaleke What? abantu njagala buli omu amanye nti alina blessing eye however little it is Or however let you think you are. yes gwe bwotunulamu bwoti kasita omanyi nkojja okusinzira oku appreciatinga god na biki byakuwa bwe tulinemu emyaka emabega 10 bw'oli naawo No. But remember like 10 years ngolaba okyali buli omu ayagala okuba obulungi Yes. tewali akeera ku makya naga nti sagala beera bulungi Doreen buli omu yayagaliza kisinga True. naye ate bw'oba nga tojja kgenda kubba waliwo ebintu byoga nti obulungi mbwagala obubeera naye kino sijja kikola Yes, true. okitegeera kati mubutakikola olina okuguma n'okugumiikiriza mukama waanaakireetera sinakindi oyinza n'okufa nga tekizze naye si musango wayinza okiwa abaana bo Abaana bo. Okay. Nga n'ebibyo era bw'asobola okuba nti gwe wankola obubi ne sikusonyiwa Abaana bo tofa n'olowooza nti nno mukama akusonyiye kye bagamu n'abaana bo bamala abamu ne basasula abaana bo bayinza okusasulira ekibi kyo kati so n'ekirungi kisobola obutajja ku ggwe ne kijja ku mwana we kambuuze waliwo ekintu kati nga nze girl child munange fe abali mu late 30s n'ogamba naye nze nga sifunangako yabbi kale wadde akawetane kaba ka promise ring newe kaba ka proposal wakiri ngambe nange nzija ngambe tekibangawo si kikyo katonda tannakikwagaliza oba bwono
oba Nenfuna, like- bw'anaaba teweteeka ku pressure ya kaweta. Nenfuna kiraasa Teweteeka ku pressure ya kaweta. Teri akeera ku makya nga takaagala. kituufu. Naye bwe kaba tekazze. Anti kati omanyi kati what we think nti kati toli valuable. Nti olina ekikyamu lwaki abala Lwaki value yo gibalira kaweta? Okay. Ekyo nno kikale mulimu point awo. Waliwo eyafuna akaweta nze ne bampa amaka. Naye nga tebampadde kaweta. Bisinyana. Ng'ompadde point awo. Kyekigambye nti ate nze amaka saagajjaayo gatumbula nti maama. Okay. Toteeka ku pressure olw'obuntu obutono ennyo ate Mukama ne waba takikuwadde atakikuwadde. Okay. Tunuulire ewammwe bonna bonna baafumbirwa ne baggwayo nti baafumbirwa ne baggwayo lwaki golowooza nti bonna bonna gwalemereddwa. Lwaki bw'oba ovuga emmotoka n'omulala gw'oyitako ng'ali ku bigere togimwagaliza wabula alina empeta bw'agikola bw'ati n'owulira ng'obulamu bwo ggwe buggwawo kuba tolina bannagikuwa. By the way tubeera. Nedda. Nga Katonda bwe yakola omuwanvu n'omumpi. Omweru n'omuddugavu. Owakabira n'atalina. N'ebyobugagga nze bwe mbitwala. Si buli kimu nti nze nnino kifuna. Okay, kutegeera. So kitegeeza tuleme kweteeka ku pressure waliwo abamu nga kuffe tetulina mente kubeera na mu bufumbo. Nga tolina ogenda kwesintressinga n'obufumbo paka. Naye nga Mukama teyakikuwandiika nako. Kati olemeddwa okulya n'okunywa kubadde gundi baamututte. Anti Rukiya baamutwala, gundi ne bamutwala. Kati Rukiya alina abaana babiri, nze sinnazaala. Babo, aba Rukiya babo. Gwe bw'oba olina ennyumba Rukiya wagimuwa. Waliyo n'ayafumbirwa ng'ali mu muzigo okufa yafumbirwa emyaka 2 paka kati. Naye n'asatu ng'ali yali muzigo. Nze buli kye neeyagaliza Mukama mugamba bugambi ya Allah kino nkyeyagaliza. Okay. Bw'oba okindetedde alhamdulillah. Ate bwe kiba kiganye era siremu atulo. Awo wali obuzibu ali ya mukwano. Nze kati nzirayo ekweba begaale ngamba naye lwaki aliyo omuddugavu nga baamuwa empeta ne bamugwira n'emmotoka. Lwaki aliya buli musajja amukwana? Aliya bawolayini. Talina wadde akabina bawolayini. Lwaki buli musajja amukwana? Amuwe ssente. Amuwa ssente amuwe emmotoka. Yazaala Aliya si ye yanzaala. Nga bwe kiri nti nange ababonaabona sinze nzekka. Era tuli banjawulo. Ow'Ekaseesa abonaabona, ow'Embalala abonaabona, nange ow'Olwamasaka mbonaabona, naye atuzaala si y'otya. Si y'omu. Kati ne byenfuna naye tujja kufuna buli omu Katonda w'anaamuweera. Nange Aliya. Olinga agamba gwe moving on that fast like olinga agamba kale webanga Sarah kifunye ekisooka agende nakyo. Sirina pressure. Maybe my time will come. Sirina pressure nze. Kubanga bingi byentuuseko nabyo nga saabi planning gwe wali omanyi. Gwe bagambye nti bwe nabeerera Masaka na planningako nti Doreen oli mmanya n'abalala ne bammanya. Sisinkana n'osisinkana. Saaki planingako. Nyinza okuba ne bwe nali nkula saa planingako kujja Kampala nti obudde buno nyinza okuba nga ntudde wano. Katonda n'akimplaningire essaawa zino nyina abantu abammanyi. Oli abeera ne ku simu ye UK n'agamba omuwala ono mmumanyi. Waliyo abaali ab'ekitalo Baibuli. Nga tusoma. Tulina abaana abaali ab'ekitalo era be tulaba nga tulowooza nti obulamu bugenda kubabeerera bulungi nnyo tetumanyi nawe bali. Tetumanyi. Abamu basanga n'ogamba tekisoma. Gundi nga yayulika bannange. Naye nga ye mwali mumulaba nga mulaba Katonda yamumalirayo obulamu oyo okubonaabona ali baakusanga wa. Okitegedde? Yes. Kati obudde buno owammanta noga gundi aliwa. Bw'aba akusanze yagamba bannange ali yatukulaba. Kati lwaki olowooza nti wano wendi nevumewo? Nkutegedde. Aliya ebigambo. So ne heartbreak moving on vote. Ate njikola mu heartbreak nze yantwala ku emyaka. Ng'agenze na kugulu kwange na mukono. Aliya twala eri dawe. Aliya kutwala kala nodda bambi sikutwala kugulu na mukono. Aliya heartbreak eruma. Kala tesinga kutebako mutwe. Heartbreak eruma. Zeyanu ngende emyaka ebiri. Heartbreak ne mukogo ono mutaba bwagudde wayi wayi toso akuntegeera. Bakubino benakoga luli wayi tojja kuntegeera. Kati mbuuza love ye yali ekuluma oba bye wali ofunamu. Tumanyi bye tuba omanyi obugagga yalumwa laavu
saagala mutwesiriwalizeeko bya kisiru gwe wali olumwa byofunamu olina poison kuba mwali busiku baali balutemye maisa funa yadde akataka oli mutuufu no baali balutemye bwe lava entuufu yeyo tena kyofunamu nga musajja aliwo bubeezi abadde akwagala bwagazi bwakukyawa heart break entuufu naye ng'abadde akuwayo kasente n'ebirala oba olumwa bintu n'ebintu teyali kyaka yali lava bambera akagwatibwaga bwe bayalira maama bwe bayalira nga walumwa lemala emyezi egiwera nga nnywa bunyiyogati mazzi namberenge lwalavu tennumangako erake ejja kunnuma ndi kumpi kufa nga nywa yogati nga nywa yogati ennema kati sibayiravuba ate bambi eba ennuma naye kale bambi esobola okunnuma kati emmere nengisenda wali mpamu essaawa nalidde dda nga ndi kukiddako bannange ngenda kabira bbanga kiri emmanyi wankyayaalya kyebaŋŋamba nezira engulu munnange yali alya ng'agendako n'ebweru n'akoma ate abatagenzera bugenzi bweru n'okudigida aba adigida kikiri dansi gubwemazeeko buli kimu sirimu nze tongatta mugozza kisiru naawe olaba ne bwe mba nnumwa bintu era bwe nsirikira bwe ntineŋŋaa kati lava eno ono nankyayi naye abadde ampaamu ameka anti kati badde agampaamu naye era waliwo omulala ajja okugamba gamba emmere eriwa ambuuseewo sisobola kuggwako nnyama lwa muntu era banaye nali kisiru siriddamu era nga walaba mbadde manyi nti wali ogifunyeekokko neekuluma kutuuka kwekyo emyaka ebiri ng'olikweyemu maama yali atutte kataago kibumba tebalina kidini teyagireka nalabedera nga teri musajja agenda kujagala nga ye nalabedera teri musajja lwaki tuwafa bufi lwaki wabeerawo wasobola okwolumiza emyaka ebiri ogitegedaga mukama nyamba nemekukeera nga wendi maama ngaera wendi kati ogivaamu otya waliwo yaŋŋamba lumu twali tumaze awo ng'omwaka guwedde ndi mwaka gwakubiri awo naŋŋamba naga neddo ino olina amagezi naga bazabana basajja baza muno bafaayo naga kati kankubulire namala akugwako essaawa zino nakusanga ofaanana bwoti omanyi essanyu yagenda okubeera nalyo agenda okugamba gwate nifetubeera ne bano bannagaddi abaffe twali tumanyimu abalina obuwato tewali asobola balumya mukwana abalina buhipu webiti batulumya okuba nessimu naginyiga bizi kati ate namatoovu alina olubuto lwe tujja kulima busaaga kati neera ekyakuluma nali mu 20 zaawo kati bwenjiwunyiriza olaba nga bwoyogedde ateekako emisinde omulaba badde ampaayoko twalungaana namwetanaataano negundi ajja kumpa njafuna ofuna naye mama lwaki obulwawo olina okukuumiramu bantya otukira okufuna amaanyi nogamba negundi ajja kumpa teri ate nze ndi mwana wa buwala nalinnya muki munnange okumanga nejjako essuubi erigamba nti sijja kuddamu kufuna mulala ekinyiiza newunya balenge gye bakikolamu nze kati nze obusiru bwenina bwentandika nemba nga byakusaaga just for just abeera ogu omu mba n'omu badde mumanyi mba n'omu newabawo kondakita kondakita akuuma luggi ngaali wali takiriza muntu kuyingira takiriza kufuluma oli waagirira bweti ngogamba kondakita oliwo olimba yingira drivers seat abeera omu kati ono bwakoowa n'asumagirira mu driving seat anti bwe buzibu bwennina byagaana naye ngenda kigezaako si kirungi okugezaako bambi si kirungi naye ensi engeri gyetandise gyerimu ennaku zino naye nga muli mutya ali ebintu bitutwala ssente abasajja tebakyatukwata tebakyatuwa ssente bo bazirina abasinga bazirina naye tebazigaba kyekyo tunyiiza naye kati bazibaweera kimukola ki tulina ebintu kibasagala kana akagaba bring to the table what do I bring to the table kiwanona thank you kino kyensi jana kyo nga nkisabise nkisiba mu box
Abasajja bantama. Wajja betu da kikyoleta ku table. Yanana ki? Nza simanyi na mmanya. Naye bannanga ate nabo balekerawo okugira akantu ako. Abantu abo nabo. Ate bagala 50-50 ojikiriza mu relationship. Omuntu yenna kasita otandika nze kasita bambi. Ntandika oleeta y'akasente ewaka si mbubi. Ekitiibwa kiba kikendedde. Newato kyaddamu kimuwa. Nyinza okuwaayo akatonotono akatiibwa. Naye ate bannanga oleeta ndeeta. Ate ku ffenna omwami yabaaliwa. Abantu bamanye ekintu kye bayita omwami. Ekigaira we yes. Ekisoko kibanyonyole. Kijirako ebintu bingi. Tebakitegeera ndowooza ko kibanyonyole. Abasajja bedda babayitanga abaami. Bakazi baabwe babeeranga waka. Omwami n'aleeta enva, emmere nga bagijja mu nnimiro. Okitegedde? Omwami yagula olugoye. Omwami yamuwa omusiri gw'emmwanyi. Amuwa emiti gy'emmwanyi ena mu musiri. Ezo gijja emimwanyi. Anogeyo, aguleyo kyaba tasobodde mmugulira. Obwami bujja n'ebintu bingi. Buli mukazi otandika okuga nti agenda kuyamba kaleete 50-50. Bannange ekitiibwa tekisobola sigala kye kimu ng'oli kyagenda kuwa mwami aprovidinga buli kimu. Kituufu. Wawaddeyo subiizi z'omwana ekitundu n'empaayo ekitundu. Kitegeeza we are on the same level. N'okulagira kujja kendeera n'enjogera gy'oyogera nange naye eyino kyuka. Ffe tuli baami babiri mu nju. So ne bwe nkugamba nti no soka oyoze ku bintu. Yes. Naye kati ate omwami ono aleeta 50-50 ate y'azaala. Okitegedde? Ate y'alina okwoza ku bintu. Ate y'alina okwoza ku ngoye. Y'alina okutegekera sokisi. Naye nga ne ssente aleeta 50-50. N'ekitiibwa oyagala kuwa 100. Doesn't work like that. It doesn't make sense. Tekikola. Tekikola oli mutuufu. So kitegeeza gwe ayagala respect ate ng'oyaga ginfosinga ng'ate nkuyambako ewaka. Ekitiibwa ojja kufuna ekyo ekyenfunayo. Kituufu. Kiri ng'omuyimbo n'olwo omuyimbo gwe bayita Spice omujabeko ne yajja wa dance school eyagaye muno nze kankubuulire. Nze bw'okiitinga nange nkiitinga back. Oli n'agamba nti tekisoboka si bwe kirina okubeera. Nagamba naddala bwemba nga nze ng'omukyala nga nze abadde akuteekamu ne ssente. Ntegera tobadde oyenda nange ngenda n'ennyinda kubanga mutumanyidde nnyo abasajja b'ennaku zino. Bwe kiba nga kyekimpa emirembe ku mutima omanyi nze nagaye nkola bintu bimpa mirembe ku mutima. Bwe nkizuula nga kyekiyinza okumpa emirembe ku mutima ne kinneerabiza kiri kye wakoze nkikola. Naye bwe kibeera nga ne bwe nkikola tekina kikigenda kunteeka mirembe ku mutima nga ngenda kikola out of revenge nkireka. Okay. Nkutegeera. Nze byonna bye nkola ekisookera ddala kimpa emirembe. Oba nkikola kusanyusa balala. Oba ngenda kyekaka. Emirembe ntambula najjo wonna we mbandi. Wayoledde ku musajja ennaku zino kiri ku social media waliwo abalwanira omusajja. Nolwanira ku musajja awo. Nga nina eriiso limu. Naye aliya naawe kikyotegeeza mbu gwenda ebisajja. Ensonga eyinza okunwanyisa omusajja. Ati nga olina proving a point. Waliwo abasajja babbula bwe batugamba abategeevu abali. Ffe nno tubalaba lwakuba bategeera be batono. Naye nga gye tuyita tubalaba. So okumulwanira. Nwanira akatogo mu dduwa. Kozi kati kulwanira abasajja abawala ke balwanira kwe kujja ne weetyoboola. Siyagala nnyo Doreen bintu byakujja ne neetyoboola. Naddala nga birimu okujja mpanyusiganya ebigambo lyagamba aliyo wakula ennyindo ennene olega obuddugavu kyova olaba nti ebivumo by'abakazi nze ebyo wakaddiwa waddiba wakaddiwa takwagala kubadde tewakola bwoti oli muddugavu zankola bino gwe tabikawo yogasiya teke ate nze n'omusajja bentandika n'okulwanyira ebigambo bibiri nga mukazi we abinvumye bibiri ekyokusatu kimmala sikuzzaako olugalo aye n'abeera ku ekyo bannange n'abeera ku ekyo kimu no tekisoboka obulamu bw'ensi eno tububeeramu akabanga katono Doreen. Lwaki olowooza nti tulina kubutambuliza ku mpalana? Lwaki tulina kubutambuliza ku bantu batatwagala? Lwaki olowooza nti nyina kulowooza ku ebyo bimalako mirembe nga waliwo ebisobola okugimpa? Wonnumiza omutwe taata oli mulungi nnyo n'ekitiibwa kyo nkyagala. But go with it. Genda ewooyo gw'olonze.
Bw'oba osazeewo muzaalamu mwana agenda ozaalewo sijja kubeera ku mwana ondeseewo nze nga nze. Yes. Ogenze. Ate n'emirembe njemaleko kubadde ogenze. Tukkirizenga mangu. Sijja kaka bantu manyi buli muntu alina endowooza ye. Nze nzikiriza mangu by the way. Ebintu kati ebisobola okunnumya binnumyamu katono. Bwe nsiriikirira bwe nti nga ntuddemu awo nga ngamba kati kale ano anko mbadde mwagala yes. Naye kino kyakoze kiraga nti tanjagala. Kituufu. Asazeewo. Alina gw'ayagala omulala era akola biri bye yabadde akola ng'akyanjagala. Kati bwe nkiremezaamu ngenda kwongera kwerumya oba ye kimnawe kimukwatirako. Akitegeera. So twemalako nnyo emirembe olw'abantu oli yamuvinze on gw'okaaba. Kituufu. Ate okaabire yamuvinze on ali eri aseka bamuliisa n'omuliisa bamuwewetako ne mu mutwe eno gwe mmere ekulemye. Netandika okugenda mu ddogo. Olemeddwa okulya amatama gaddewo Peter akulaba agamba erengera ekyana kino ekyatukula. Oweesuddemu emba akukyaye weesuddemu emba olw'oli neyandikulabye akutwale takututte kuba weesuddemu emba. Move on very quickly lya mangu oddewo omwana asobola okutwala omulala. Ekanaawe Bobo very quickly never naye amalanga budde. I know. I think oli mutuufu olina birowooza kutoka naye bw'abanga tokaka muntu kwagala kikyendabye kati. Lava eri ludda wa gye bakaka. Anti waliwo gy'oteekamu eddogo n'ebikola. Nirikola ki? Ne bakwagalayokko. Nze singa eddogo lyaliyo nga bagamba taddamu kwegadanga ku muntu mulala yenna. Naye kati linga saaki okubaawo ng'era kale weefula nti onyaga naye era ng'ojja kgenda weegadange ne Doreen. I know. Eddogo lidda weerikyusa empisa. Ali mutuufu. Ye ate ekintu aba nze ndowooza lwakuba ndi I'm naturally beautiful and organic. Kitegedde. Organic. Njagala nnyo ebintu ebiri organic. I love that. I know. Anything first tekinkolera. Sagala kuwulira ng'omuntu nti nkukaka to be with me. To be with me nkukaka kunzijjukira. Yes. Ndiyo gyendi. Nange baida nayiga bw'olekera I love communication naye bw'osirika nange nsirika. Kozi sagala nkukake. There was a time nga sikaka era yo act yennyini nali ngimanyi kati simukaka. Lwaki kati nze nkujjukiza buli ssaawa simu yo batogirina oba busy. Luli wali tokola. Right, mwobeera busy. Baida nange natuuka ne ngamba naye omanyi baleke ayagale gw'ayagala. Doreen bwe weewa emirembe ku mutima omanya mangu akwagala n'atakwagala. Yeah. Kituufu. Osobola obyawula. Ne weegiba friendship n'ogaana no. Ninga amwesibako. No. Ali mutuufu. Ate nze sikyabuuza na bibuuzo. Bw'osirika January 2026 n'oddamu kwogera nange January 2027 emboozi ebanga gye fe ababadde bayogera mu December. Tobuuza nti lwaki wasirika? Sibuuza. Ayi naye mama aliyo. Lwaki nkubuuza? Kiri ng'omuntu waba ankyaye. Kale n'osirika omulundi gumu n'ogostinga n'obula. Okuma olina okubuuza nti lwaki wasirika ki ekyabaawo leki nakola ki? Sibuuza nange simu mbadde nnina. Nga tegwe wasirika nze kale nasembayo ne nkubuuza oli bulungi n'otanzira. Tutandikira awo wennyini w'owuliridde nti olina okumbuuliza mu January 2027 luvannyuma lw'omwaka. Hello mama nti wangi papa. Can I see you? Yes. Mama nta papa ndi bizemu naye nkya. Aliya tegwe. Life ye eri different. Oli bw'alowooza nti akukozesa mukozese. Nali ntya nnyo okukozesa abantu. Ekyo kankiyige nange. Nkozesa nti omuntu esooka okintu. Kozesa oyo gw'oyagala okukozesa. Bw'otegera nti alimu kukozesa naye. Anti kati mwawula basajja. Ati bwe buzibu nange kyenkugamba kati yakukubira lwakwagadde. Alina abantu 10 mu aba. Emyezi 6 giggwako nga tebannaggwayo. Ate gwe yagala buli ssaawa abenga anoonya ggwe. Aba alina okugenda muri cycle bini, alina wabapya, yeetooloola. Oli wano. Ate
teri musajja omulabikira bubi nga yamaze okwegadangako naye nga tova ku ssimu ye bakati bakyayagala Cheva manya alianze mbanda kala bwe tumaze mukwano kwata byange kafesi kateke ko kifuba omusajja omulabikira bubi alaberaga bannaki buli lw'omukubira abaladdu evuga naga kino nakyo bannange olabera bize takyayagala mmanya mpaka ate lwali kuyoya ye kennyini nga yakuyoyezza awo nakubeerako bubi awo nakubeerako ng'alinga ekibumba ekisiriira abaana bonna bakwata ekibumba ekisiriira awo kumusanga n'obutamusanga kyoyagala kyonna kyonna wagenda kikuwa naye bano basuubiza newanti emirembe ku mitima abasajja nze ndowooza batutwala nga restaurant enjala wemulumira lwakujjukira bw'oba weeyagadde okwetwala bw'otyo naawe but you can say no yes you can say no yeah. n'ogamba kino si kyengenda obbeera kati kino kiri ku mmwe abatalina bakufumbira kozi oba omusajja aba bakuwasizza oba katalaalye oba oli bijanjaalo oba oli muwogo oba katalaalye kati abasajja bano olumu bambi mbavaako olaba nga bw'ojja wano n'oli ekyennyanja ekirimu akammonde omanyi we bakifumba nti bakifumba ku yaya omanyi ne we bafumba ekyennyanja kya supu nkirya ku papaazi okitegedde olaba nti nze mmanyi specifically wendi ebintu bwe mba ndi ennyama njagala ennyama y'embuzi ne chipusi mbirya ku climax ntegedde kati njagenda nkunyonyola nti bwe mba njagala oluwombo olw'ebinyeebwa ndulya wano kati omusajja wo muteekemu eyo embeera lwayoyeza oluwombo olw'ennyama amanyi waalulya wagenda wayagadde olw'ekyennyanja agenda kujja kuyaya lwayagadde ekikalo ekya bokisi akimanyi nti ku papaazi bwempeterawo bwenkikola ki era ajja kuvuga emmotoka mpaka wa kati yakiridde eggulu ate okimukaka ajja kwegoga nabera ng'omutamye ajja kwegoga agabintu lunaku wanalya byennyanja okiwabadde examples nenzitegeera nga totegedde lwaki sibagoba kozesa lwabadde available nabeera available lwaba talina available go quiet oli mutuufu tetwebanjayo nze ate n'ekintu kye nazuula leeti ninga nsinga nakitandika mangu sandirumiddwa ekirwa teri tululaava abasajja banetuwaddenga ssente teri tululaavu ate waliwo oli omusajja ng'olaba abasajja tululaavu gye babalanga tululaavu omwaka ateeka wadde 10 era toba gold digger bagita gold digger era toli gold digger toba gold digger oba tomusabiriza nnyo oba ku true love buli wooteeramu ennusu oba toli ku mulamwa kyokka ate nga abakazi kibagana okusaba ssente kuba nti omusajja amwagala mwagala bya ddala saagala musabiriza ofiirwa kuba tagenda kwagala bya ddala ne ssente tagenda kwa musabirizi wakirage musabiriza afe agenda agamba omukazi oyo asala ssente nange wama nagamba nze mu wiiki emu naganise dda naawe nze bino bye bagamba abakazi n'omukwana leero enkya nagamba my rent is due yes it's due nanozagala za rent ate kati wandimpanye ensula bweru bagaye ensula mu muzikiti netagamba ku ssente yana tagenda kuwala nti ayagala kutuga ate nga ye aba ayagala nange nina ebyetaago kituufu naawe onkwanye ng'onjagala kuba nfaanana bwe nti nina ebyetaago mbimale nakiikale okitegeera ate nekyakinategeera ne bino ebagamba omusajja mbwakwagala mbakuteka mbwakuwaawa ku bintu waliwo omusajja gwendaba nga ye alina mission ajja kuteekamu ku bintu awo naye nga alina mission amala dduke mwana wange ndeka nno balina ne mission akuba n'embaga ate kati sigwakuzeekuze kati balina kuwasa kati oli myaka bali awo baŋŋamba nadiba kati oli myaka gyakufera mukolo kati bamanyi myaka giro empeta njagala
Kati omusajja akulaba bwati Dorini akumanyi buli kyoyagala. Ajaga amaze Dorini so akukozesa. Nze gwolaba. Sisobola Dorini kwagala waka. Ogwo mbiri oyina guteeka wange nga gwe mukyala wange. Ate abasajja bategeera ebigambo bye twagala. Bamanyi bye twagala owuliriza. Neweeraba wali Dorini ng'ofumba ffenna n'otuvumaavuma. Nekirizenga bamwalinga wa. Olinga atamanyi nti gyogera teri romance. Tuwandika kwa nyasa ganaga ba people. Mwana bera ze malaba nga bukuba enduulu kajambo bwogira siddako ina mukisa siddako ngamba jangu kabaka ayete kuli romance ate mugagwa maze n'okuyomba kabana kakuyamba nno musajja batwa sexy nga batuyamba bali manya tenza ino muyamba kubanga chenja nedda mwana musajja bana batuuka nga yakuyamba ante era omusajja akuyamba tewaba romance seza babera babadde gomesa tabalumya nogayingira ojategeera mboka wakabono romance naye mukama aba akoyedde eno gyayiseyise oli no mukwata kwato mujju enaba abala buvunanyizibwa anti kati waka bakiyita buvunanyizibwa tange nentukiriza obuvunanyizibwa ate bannange era lwakuba oba olina otuukiriza obuvunanyizibwa okimanyi ate bayiga nekati tutegeera kugabagenda nagamba ne omukazi we wakanyantama mukyafu kati ku byonna weeyagalizaki nga yali bakugeya bageya mukazi munno kubyonna weeyagalizaki oyagala bageye oba gobogeya omanyi life is a choice ndooza nze abageya bannange kuba bannange nkwana oba bange nammwe temuli bulungi nze n'omusajja okundeka nga otulo tugenda kunkwata nafubutuka waliwo agamba bambi nzuukusa nyina okuddayo nkuwa piritoni ne weebakira ddansa awo bintu byakummanyira kuzuukusa olagawa omanyi kye bayita okusula omuntu mu kafuba omukono ne gusanyalala mu kkowa naye nga gwe bulinaku olizuukuka gwe terera gusanyalaza obeera ku piro wali kubeera ku TikTok mama wamuzuukusizza ddeyo yeebakeeka naye nange wabera sikuzuukusa kati ku byonna oyagala kiweesalirewo Dorini nkugambe byonna nja kukulaga obubi bwabyo bayitha we tuba using oli mutuufu tuba using nange kannazo kiraba oli wakwagalidde bwoba omwagalira ne wabatata w'abaana waka wakwagalidde bwoba omwagalira efule ngaatamulaba ngaataliyo noonya mu nsi buli muntu mu nsi alina okunoonya ekimuwayo essanyu ekya kitegeera ekya wekyesibeko kikusanyusa okyesibeko manya nti eyakudisappointinga luli si yali omubi yekka n'abalala bajja bayitha oli mutuufu so omu aba yakudisappointinga ate kino ekyokugeneralize nga tabasajja bonna mbwa ono aba akikoze n'abalungi gye bali gwe wakwa kweyombwa naye tekitegeeza nti tebakyazirunda mungu ayinza okuba gwe yakugerera ng'embwa gye wagwako era ogenda kuddamu ogwa ku mbwa endala amanyabo ekyo kyekisinga okunnuma ekyo n'omanya nti owonya ogubwa n'ofuna ogulala kati n'ekirala ngina kuwa eddagala likozese ne bwe mba nga siriiwo weeyagala ennyo okusinga omuntu omulala yenna kintu kikulu nnyo naye ate infact bagamba nti n'ensobi ze tukola ennaku zino abawala n'abasajja tuyita cheap tetweyagala weeyagala ennyo n'okusinga omuntu omulala yenna nze sirina wakitiibwa mu bulamu bwange nze nsooka okuba ow'ekitiibwa kati neeyagala ntya for example kati waliwo okweyagala mubeeramu ssente nze neeteekamu ssente zange nenetwala out nze nkeera ku makya nga ninamu akasente emitwalo 5 tegannuma genda geeteekamu nga nannamye nno ntudde wali saagala nantawaanya n'ogenda out neewuliza bulungi kozi omulala gwe njagala tajja ganteekamu ate obulamu bwange bukyagala nga sinaba kulowooza ku birala byonna nti sijja kuzimba kalina sijja kukola kinyinza okufa nga sigizimbye kitegeeza nja kufa siri musanyufu byekweteekako pesha ebyekisiru
Kutegeera. Lwaki ndowooza nti nze okola ekinsanyusa muntu yalina kinkolera. Kitegeeza essanyu lyange nyina gwe ndisibyeko. Essanyu lyange saagala ditayinga ku muntu mulala yenna. Nze nsooka nze wakitiibwa asooka ab'ekitiibwa balala ne bajja. So put yourself first, go weeyagale. Era kyova olaba bw'ondaba ggwe njagala omanye nti ali yagoli naye wakitiibwa. Nnyo. Bw'oba okirina nsooke nkikuwe. Nti ne bw'ogenda wansanga ndi wano genda. I can survive without you. Owekitiibwa nze tuyiga ekintu ekyo kijja tuyamba. Ekitulemesa ky'ekyokulowooza nti no, you can't live with someone. Nolowooza byebyo n'ogamba nti ebyenfuna by'omusajja. Mistake gye tukola. N'ogamba kamuzaalire. N'ogamba kambeere naye kasatu tumuku. Anti waliwo omunanga akuyamba wadde mufumbo n'akuzaalamu. Ne mugatakala ne business awo. Nga mufumbo. Ng'alina mukazi we. Naye nga naawe akubise nga naawe olinga owookubiri oli awo. Omusajja omutuufu osobola omufuna ne mufu osobola omufuna. Tumanye ensi Katonda tumukkirize ensi agitambuze nga bw'ayagala ogitambuza. N'omufu osobola. Nze siri ku puresa. Doreen. Oh God. Sina puresa ya kintu kyonna. I know. By the way, nange natandise okuyiga bwogenda bw'osirika nga nsirika. Okitegedde? Munange bw'osirika nsirika nange. Ndyanywa nebaka. Yes. Bw'osirika nsirika. Abaana bange ku ssomero gye bali. Okitegedde? Ate kati nze okowa emirembe wemba nga sikyakwendaga mu ssimu ne mu ssimu nkujjamu. I don't even block you but nkujjamu. Mbasagala kulowoozaako nkujjamu. Nze nziteresa nyiragwe nziteresa bwe mba ndyagadde nga wayise bamugamba mpa ku nnamba y'ono bambe nina kye mugamba. Oli. Nze kasamba nga nkuvuddeko mba nkuvuddeko. Nsobola n'okuvaako. Doreen nsobola n'okuvaako nga sikuwalana. Lwakuba abantu abamu tumistakeninga ebintu ebimu. Just because tukyayogera ffena gwe nolowooza nkuwalana. Sikuwalana. I've moved on. I think kyekizibu kye tulina gwe nolowooza. Olabye mba ndowooza nga abantu nga. Kati nkugera leero nina emyaka gyange 38. Omuntu mbadde naye omwaka gumu oba ebiri oba esatu. Namufuna nina 35. Okuva kwa 35 naliwo ntya nga gwe sinnakulaba. Era nali mbeerawo. Kitegeeza oyo ebadde feezi mu bulamu eyiseewo. Soka ntambuza obulamu. Eyinza okuba eyo feeti yali yange oba yo. Nti yali yo okunsisinkana oba yali yange okusisinkana. Katonda atuukirizzaako ekimu ku kya munne. Kati kanneeyongereyo. Ate era ntambula sidduka oli wadde mba okunsanga era n'ompisa. N'ompisa. Kyo nakyo kize feesi yange. Ate ebyokwezimba. Twezimbe n'abasajja bano. Oba nabo beezimbe naffe. Yeno okwezimba bitegeeza ki? Okwezimba. Kwezimba kutya? Okwezimba eby'ennaku zino girlfriend gundi ne tugattagatta awo ne nnyingira ewuwo oba najja ewange. Ekyakujja ewange kino. Otandise n'okuwasa abasajja nga tebeeyagala. Nakikolako omulundi gumu. Wawasa? Naye nali mpasizza naye siwasizza. Omusajja wajjira ewuwo oba omuwasizza leka kwebuzaabuza wawasa. Eze esatu. Wawasa? Bana kufumba okate wabulwamu. Nedda yampazira long distance. Ate nkugambye wotandikidde long distance. Oli kumpi okutuuka myaka giwasa. Anti yali long distance. Sikyasobola. Manya obuvubuka buli mu inbox yange nimba nakulagako. Buto buli. Buli obwana bunjagaza kyeka tugwa obukola otya. Obukola otya. Mbuddamu. Tisina nnywanto. Sigenda kuyonsa. Ya wasalamu. Mbuddamu sina nnywanto. Obwana obwekaza banage. Kati kano kagenda kukola ki? Nako ngenda kuwoza nti ki? Bukaba. Nokoze enda myaka emeka. 25. Onjagaza ati. Nomga omukazi gw'oliko omanyi nti nnyoko. Mutabani. Nasobola kulabirira. Nze na true love. Kati no bambiko kaba kalowooza true love gyoyagala yeno y'okukubirako ku makya emirundi 7 Have you eaten? Have you slept? Are you okay? Kati lwaki tomatompeerezaamu ssente? Noŋŋamba teweebaka ssente zizo. Nze nja kwegamba good night. Nze mmere. Ate naye twabimanyira good night tuzeegamba. Waliwo n'omusajja akuwa ssente n'akisussa nga tagamba good morning. Ne good night akuwa ssente n'owegamba good morning.
n'omuddamu n'oweza mitogamba I've seen the money thank you so much nakola kigalo bwe kiti lwaki abagagga balina ogw'omuze n'ogamba nabwa nyina gwe balinjagala ogeya naye jjakiraba anakutayawo kigalo waati akola waati oba abanyiizi nedda mukwano tunagala kwogera nammwe bakuyambye olwedaga akuwa ekintu nowetetegulwa n'ebigambo bitirivu nnyo bana abagagga nakyo kibakola kibidde olwenyi bagambeko wallahi nekyano yo baleke newankubadde maama siri charity case kale newankubadde mukisusa mbeera charity case kati kagereze oyinza omugamba miliyoni 2 n'akusindikira miliyoni eza n'ennamba gamba bugambi namba takatekako wiki namba baba bize namba bwe noweteregwa nowandiika ennamba n'amasanyu amayitirivu ennyo ogenda okulanga sente zizze kati n'ojja eri okwebaza okwammwe abanaku n'ojja eri ebigambonogugolinga akagamba kalungi owentamu enjaliire ndikumma okulya n'enkulya owo omwoyo onzije wala munnange wootali bazadde bange ne bwe baafa baakundekera n'ajja n'akola ati ka praying emoji weka anti nga neeswazizza obaka kakigalo kali awo bwekati mulimu n'akakusabira ofune ezize ensineke musaba tebakulalamu ebitulimu abasajja batwanira abagagga naawe bakikola bambi nakola bwati nyina kwembirabira justice tebakikola bakinkolako mulundi gumu nenyiiga nokola ki nange bampayo miliyoni 2 awo neŋŋamba nawulira nga nswadde nagugolinga n'okunkuka ebigambo by'ensi eno yonna amba naye mutu nakuwana bw'ati notikale say thanks okay you're welcome babe or ne beebu okataddeko naye oba beebu mbeera kyeza tazamuneka naye bannangono naye naye nokunaku muzibu anti olwokunkumudde ebigambo byewammwe byonna waliwo oligogosaba nasooka alindako zikola wiiki namba oli kuli olinzi owa wiiki tampeera ddala bazikukola otozizaayo ate empisa ziba zankuumye okulinda wiiki maama nziyina empisa ezirinda wiiki nengera omujjukiziro gabanebansubiza anti walagamba ngenda kuwa upkeep ate sikyakubira muntu aŋŋamba mpaayo akakadde naŋa nzijukize ntya ali ate weda otaddemu entunda bannange kati ngenda kubeera ku ekyo nobwolaba essimu yange omutima kubaga nange yoono kozi nagambye omuwa sente ate sagambe njukize nkya nze kyenkola njukiza mulundi gumu siddamu nkuleka gwe tojete ne bannange ate weepaakaluda okutegeera gwe togeza yadde bannange oba omanyi bwebabeera bize beerabira nedda oba toli priority akagamba kukaluma aba akuwa charity case kagamba kukaluma toli priority oli mutuufu toli priority oli nakugamba n'omugamba bannaye mpayo ku upkeep mukwano bwoba oli priority abajjukira wamma yes ako kayize bw'omujjukiza nnyo kitegeeza toli priority oli mutuufu manyi ndi bizeyo manyi esimu sibadde nazo so ntegedde kitegeeza bw'oleeta omukazi omusajja waka ne bannaku mmeka ate tebaagala kuvaayo okimanya abasajja bw'obeekazise bwe najja tekimbako nekirabe naye bagamba mbu ajja ewaka talina nakyo yeetise yadde akaveera najja n'obupale ate kati bbaawe wooli nze bbaawe ate gulwaki oba owasa omukazi omusajja alina wajjira mu nnyumba yo nibe luba lunaku lumu oba okoze obufumbo bwa lunaku wate nga gwawasimaze nfudde nze anti ze saagala genda mu Airbnb for example siti mbikola naye oba alina ennyumba ye ennungi muli okirowooza kunoga bakuwasiriza nnyo ewaka ate abo tebagaba na renti tebagaba bayinza kuwa osulatya mu nnyumba y'omukazi neweegaganula n'okolamu newooti yes n'ogenda ng'abadde asasuzaawo ki n'atakuwa yadde eza renti yadde najja n'okujja n'obugundi yadde n'okukuleeterayo ekintu abakazi basajja nedda just olaba tulwawo buli kumanya abasajja batwagala na batatwagala omanyi nti abakazi bangi osobola omubuuza mu relationship ng'agimazeemu emyaka 10 tagirinamu wadde akatambaala nga bwemugamba yambala ku kintu bbaawo kye yaggulira
avaayo bwereere n'abasajja we balinga emyaka 2 gy'amaze mu relationship bamugamba yambala ku saati mukazi we gye yaggulira ajja bwereere by the way mutuufu ate nobeera muli myaka 10 nno Doreen nze kati musajja tubaki yali akuwaliddeko wala oyagala bwagazi musajja noyita ku botiki nga y'abasajja eyakanogaazi n'engoye zonna singa aba yazambadde ng'omwagala ngamba otya nti onjagala n'omwaka ne guggwako nga tobe wadde essaawa ennyumira oli mutuufu kyekigeza bino bitubirawo nga owulira muli kikuluma ebintu by'okwagala si byakkaka omusajja akwagala talina kuwa mmotoka nti akuwadde emmotoka yakwagala nze mba mmanyi anjagala nedda mukwano omusajja yenna Doreen akwagala akuwa okusinziira ku nfuna ye ku busobozi bwe era osobola okulaba nti ono ku byakola bw'ati anjagala naye enfuna ye yetasukka bususi wano singa n'okusukkawo ebadde esukkawo yandibadde ankolera ekisukka wano kutegeera kati so si bino nti kubanga alina kufosa mugagga bakwemotoka noza mwanjagala nnyo aba atoddeko butonzi ku kubanga alina bingi watoola wanene kutegeera naye gwe atasobodde kumpa motoka kale ompadde ki ekindaga nti omuntu wange mulowooza kuba ebintu ebimu byakulowooza omanyi nti oyinza okuba neri boyfriend nga ne balitambudde nga ne baba atambudde kati kagereze nga wetuli nti agenze London taliggulira wadde open tasobola ey'emitwalo 3 nti nebeka open kalungi bwe mba mpaakinga nzirayo kankagulye Doreen naye ng'akugamba akwagala buli lunaku I love you ne kagundi kabango bomba butunde eyo mu duty free shops ebikyo yadde nze ndi omu kati kankubule nze ndi omu ku bantu appreciating obuntu obutono ennyo ngani kino ekinene omuntu wasobola okukola era ngamba kino kyakoze asobola n'okumpa ekinene nsooka kuva liwinga kirowoozo thought matters kituufu kozi wali yagaddeko omusajja wabagagga nga balina nga mugagga muvundu nga takuwa tayagala gwe gwayagala amuwa alina options like for you rawulidde nga ayinza naye gwe takwagala naye nkwagala nnyo n'ogenda mu America leero n'ogenda UK luli n'ogenda e Canada oguddako nga gwe tolabanga wadde earring ku dduuka w'oyise n'oga eno earring nanfuka bwe ngimutwalira ng'ejja munyumira ng'atudde ne Doreen kituufu kutegeera awo wookoma n'omanya level yo n'omanya ne position gy'olinamu oyo omusajja obulamu bwe position yourself awo wennyini omuntu wakutadde togenda lumwa mutima kuba naawe eyo position wagenda obba togenda mubuusa kumuteeka waatali so okusabiriza ate bwe ndaba nga nga ndaba alina sente naye nga ndaba tagira so amugamba abasajja kati abagagga abafunye sente bafuna tendensi bwakukwana bonna asooka kuvumirira nnyo abazzi basaba but it is a way of telling you saagala kunsabiriza omusajja beera naye nakugamba omanyi abawala b'ennaku zino nze abawala bansubira tebaagala kukola omuwala obeera olumukwana natandika okubuulira ebizibu n'obuuza abadde talya akwana gwe nga yakatandika yakakwakwala naye akunyumiza ku bawala be beeyisa ennaku zino it is the indirect way of telling you tonsabiriza ate gwe nawe n'osinika ebinywa like 2 weeks n'otandika kati aba akusuubira okuba nga olina amagezi nti kinagenda kyogera indirectly naye kitegeere naganze njagala nnyo njagala nnyo omuntu ambulira ekizibu nga kyamuggundu kinene okitegeera so siga ndi bampe 10 bampe 2 bampe sima enviiri bampe ki ng'ombongo boga nono bwenna mugamba ekyobukadde obutaano ajja kumbeereramu nga naawe obeerawo nga tosaba myaka nezigenda nno kati ng'ofuna ekizibu kya bukadde 2 nga mugamba mbadde nyina bukadde 2 ngagamba sijja kubusobola nina 5 n'ogamba maama mbadde ngamba yalinda kinene okitegeera waliwo ne gw'osaba n'akubulokinga n'agala nti abasajja
balina bwe baatuteeka bo balaba ddala nga twabatwala nga bizinesi naye kati ffeffe nnyini ffe tulina okwejjawo omanyi okkiriza omusajja okukozesa oba okugaana n'ogamba no I'm too beautiful for this wakiradde agambe yeeraga ki no I'm too beautiful for this mulebe ng'agenda kuzannyirako mweyenzannya gugamba I'm too beautiful for this no sense muleke lot of fish in the sea tomutawaanya genda abakusanyusa bakusanyusa gye bali naye nze togenda kunsimbulizaako bisooto byagala b'oyagala that is good ate kasobeera proud ate omusajja kasatokesinagaa omwala oyo yeepankoyo togenda kunsimbulizaako bisooto kuze ekitiibwa kyange kigenda kukkakkana nga nekyonkoledde sikirina nga waliwo nekibayogera nti ne bw'obanga katugambe emotoka gy'ogambe nga nakadde gyesondera era sobola gigula mpolampola nenjigula okusinga ogigula ate nonangira smart n'ogisika n'obeere n'ogamba emotoka nze yagimugulira enjuba nze bw'oba okinkoledde mu mutima mulungi because you love me it is okay buli muntu ayagala omwagala obulungi teri muntu alaba tayagala mwagala mu bulungi okitegeera naye nze nanfuka okumpisaamu amaaso tuli tuti ali mutuufu ne bwe mba njagadde ani kati ow'ekitiibwa aliwo gwe bagaa nti kati ono wakitiibwa nnyo ani bayinza okugamba ennaku zino wayi waliwo eyo ow'ekitiibwa w'ennaku zino oyo yaliwo era ogenda bwoti n'okola bwoti n'ogaa kaabulengane ne bwe mba njagadde oyo gwe gw'owulira mu mutima gwo nga yasembayo ekitiibwa ekyange kinene nnyo okusinga ekikye asooka mpa ekyange nange nzigumiza ekikye kituufu kati lw'oli omukyala kikiba ofumba obuganya ennaku zino abakyala kiki batera mu kukola ennaku abasajja twafuuka abakazi twafuuka abasajja tetukyeguya basajja right omusajja natugesa naga ffenna ka tuli basajja mu bodde z'abakazi tuli basajja mu bodde anti kati omukazi ayiriba kyekimu n'omusajja anyway omusajja akeera 2 omukazi 11 yayiseemu ddo mulimu gwakola kye gumugamba true omusajja 11 abanyusa omukazi mulimu gwakola gumugamba kuvayo ku 5 kati emmere ekyeggulo naakijjula ddi nga wansoose ewaka kati omusajja ayagala n'okusigaza ekitiibwa nga musajja amakinga eshuwa mukazi we akola naye asobole okumuwa amateeka bannyuka bonna amanyibwa nnyuka amanyibwa akola ki naye nze bosi wange ankozesa ajja kunta ku mukaaga ogw'ekiro tulina okubayo night set yes kitegeeza nyina bisitagenda tuukiriza nga mukyala wadde oyagala mbituukirize ne bwe nandibadde njagala nnyo so ngenda kukola ekiro ate nkome literally nga bukya ate ku makya banneetaaga teeza nekyayisijja mmukuwa kati obuvunaanyizibwa bumu ng'obw'omukyala ntandise obusuula ate n'omukazi n'omusajja olw'okuba nga mbusudde agenda kunoonya he wants to feel like a man ogenda okulaba abakozi ennaku zino bebatutte n'omulala tajja kufuna mukozi ojjako era ofulume agende alina wa mukyala we wanyakyayi maama gundi ate abo abakyala babba abasajja amusanga yamutegese nga akawowo akawulirira eri ng'aweta ate bangamba abasajja kasomesa nga bebi taata gundi anti abasajja bakuwaana ogenda okulaba nga waliwo family eri behind yo nga gwobadde tokimanyi nga waliwo family ekyo kimazeewo obufumbo ne comparison bwe bakiyita comparison n'ogamba kulowooza nti obwadde olulimi bujabeeranga obwange noyagala nkopinge obwadde olulimi bujabeeranga obwali nga ndaba obwo bagenda nnyo mu restaurant tebafumba nange sigenda fumba n'otulya emmere for example ekintu kikoleyo owuwe owange byagumira owo tajja bigumira owange byampisa owo tajja bisobola leka kulowooza nti obufumbo bwange bwe buli n'obwo bwe bujja okubeera mu mbeera yonna mu bufumbo wali ababonaabona waliyo n'abali obulungi yes naye ffe tusinga kulaba bano babonaabona buyinza okuba obubwo bulungi kati ne ŋŋenda mmanji owange obulungi obwo ng'ate owange tajja busobola kituufu owo akuwolezaako owange muganda we Masaka okumusanga mu baafu waakiri omutta kaate ogenda omubanje kubadde nkugambye nti owange ayoza sibalomba oli nga ate agamba nti mukyala wange nze amanyi emmere neweziba mmeka alina kumpaga eyo kyange obudde gambuyina kati anti kati obudde mba sibulina mba sibuyina ate nenjagala owange ayagala ebuguma ate nkikole nga ggwe
obadde olini ngaali gyalya nemebeewoze bawo siyo wadde olini nga yagenda mu ffumbiro n'afumba tegeero wa yagala ki waliwo juzi balabadde mu bufumbo omusajja yabagambye taatawe mbu n'amugamba omusajja wakusatu gwe yakaleeta mbu n'atugubala kati mbu 2 days oba after anti beera ku tiktok ng'ali ku live namugamba hani like oli muku yabadde ndoza mu ffumbiro oba yabadde akwasapa biki oba breakfast teyabadde na bufumbiro abamangambe yabadde ku tv nagalabye abantu bakataddeko nnyo ebirowoozo naye tujogeddwa nedda kati olaba ebintu ebyo biraba lwaki bifuuka bibi nti okikoledde mu public abantu we balina different opinions buli omu alina opinion waliwo akirabye nga ye bbawe tasobola namuga nti hani zigiraako amataago okitegedde nga gabadde gayiika ku live n'adduka n'agajjako kati waliwo akirabye nga y'oyo ate tasobola gajjako nga gayiika wabula yawulidde agamba hani please kendezaakoko bibadde biyitamu okitegedde n'ogamba ali eri ali mu ffumbiro nti tukolera ebintu wetutalina bikolera kyekiri kyegambye nti nze bba wange ayo enjagala gyanjagalamu naye enjagala gyanjagalamu bwe njeta mu public aba muyinza okugamba omusajja mutulugunya omusajja muyisa bubi omusajja namuloga olw'okubanga owo akwagala byanjawulo ku wange olw'okuba gweowo yakuteekamu entiisa omanye abakazi okitegedde olw'okubanga bbaawo si kyangu kumugamba hani how darling owo wakufukamira bw'onoonsanga ng'owange mukola bwe nti bobobobobo ogenda gamba naye bannaye kino kyoba yafumbirwa ki nti kyova olaba ebintu ebimu abantu kirungi n'obirekayo netabyeta mu public oza obirese mu public ewali abantu abampisa ez'enjawulo abalina different opinions nendaba gibalamu ebintu eby'enjawulo nze kati ngenda kujja ntule nga bwenjagala ku bba wange okitegedde nokubeera ng'oli mbiwanvu nti waliyo olinga bbaawo okumugamba obugambe nti hani nga neŋŋamba gy'omugambye okitegeera gweoyinza okulowooza nti omugambye bulungi naye nga public egenda kulaba nga omugambye buki bubi kati okufuna emirembe tokikola mu public kireke kozi kyekiri kyegambye nti omwami ono asanyusa nze tasanyusaani gwe awo ba in-laws kati ba in-laws sobola bakkiriza okujja ewaka in-laws si wobateerako gundi bagita batya boundary n'ogamba temusala wano temulina kujja waka anti nze olina kunkyalira ng'olina ensonga baze kulaba ku muganda waabwe baze kulaba oli aze kulaba ku mutabaniwe bannange okukyala kube kwa nsonga nakwo bannange buli muntu afuna emirembe wakaawe wano bategeera otya babeereyo bambi so bajabuza omugamba anti wange babeera waggale tewali ajja nga takoze appointment kitegeeza wejjidde mba nategedde era nga nakkiriza nti ojja togenda kujja so nsalawo nosala nogamba ojja sula tojja sula era nze wange bw'oba ogenda kukyala ntegeezebwa no ne maama w'omusajja ate maama wa mami wange lwaki aba akyala ewaka bakyala nso wange waliwo omuwala yali arrangement nga sina mufumbo no naye nga maama inlajja maama n'agamba ote bw'ofumbira omutala nali mbalabyeko abakyala naye nazaala bw'aba alemeddewo nga ye alowooza yajja okufuga amaka mukube mukasirise osirike gwe sirika muzze mukasonda bulungi nnyo akulemesezza amaka osirika amaka googaagala linda mutabani bw'abe nga taliiwo okola oti omuzze mukasonda omubuuze naye maama obufumbo bwe wandabayo lwaki onnemesa obwange maama munyigedde okooli omugambe olaba ate akomewo omugambe gokola kimu omanye nti mutabani wonja mmufumbira osirike tonyega kigambo kyonna maama bw'akuwabira weegaana sambagala nyinza okudda maama ekigambo nga naye maama ddala maama wallahi wadde tonjagala olaba maama asobola okulemesa omusajja ng'omwagala anti kyekyo ate netunyiiga nnyo nga maama takulabamu future ekyo tekinyiiza omanye ekisinga okunyiiza lwaki omusajja tanwanira awo engamba aba tanjagala oyagala maama wamugamba atya
nogamba mami ono nze gwe nalonda gwe njagala. Waliwo ebintu bye tulekola olwa respect gye tuwa abazadde baffe. N'ogamba sigenda mulaba mukama Doreen mbadde mwagala nnyo. Naye maama sigenda mulaba mukama. Kati gwe omukazi gw'olina okola ekikolwa ky'obutujju maama n'akutambwenka. N'akutambwenka. Ekikolwa ky'obutujju. Maama nnyabo. Gilbert atova bajagajaga. Kifuba. Ndakika meka tubuze meka. Saka tusuke saawe mba. Kwati showe. Olaba lowozaamu kino nakyo. Nti ono ngenda muleka olwa maama we. Ate bw'alanjagena tata we yatanjagala na senga. Tuza? Nga nawo ngenda. Kale. Nga nayo tatakwagala bayigawo. Nga nawo ngenda. Ebiruma entalo zino bannange n'ogamba naye lwaki omusajja tanwaniddeeko ko bala ebitebyo biru. Nonna olaba ebintu ebirimu abazadde. Bigendanga mpola. I think anyway nze ndowooza bwe ndaba nga baino tebanjagala sigenda kikakanga. Ndaganga ndaba omusajja tanfaako. Nyinza obutakikaka nnyo. Naye n'olumu omusajja aba talina kyakukola aba wakati mu kusoberwa eri famire nene okitegeera naawe muli mukyala we ayinza okuba akwagala ebyaddala naye ng'anoonyaawo who to choose ne bimubula nga bw'agamba Doreen mwesibeko bwe tunaatuuka eyo nandeka. Okitegeera nga ate ne famire yange oluusi nagitabukira olwa Doreen. Omusajja asalawo nayimirira mu famire ye n'agigamba ono omukyala wange mumuleke mukwano musalirengayo enkoko omuwe ng'eriko n'amagulu. Bw'aba yakasayimirira n'akulwanirira. Kubanga eri famire y'abakazi muli beefuuzi nnyo. Ate bannange bano abookubiri bayita bwe abalowooza nti no bagenda kuggyawo omukazi asooka ze ensobi ze bakulaba basimbe ba side dish abo. Tuba tubawa bafaaki. Kati kwagala beera ki side dish main dish. Nange bimbuzaabuza. Emyaka gyo ogenza mu side dish. Ate naye baŋŋamba nambeeza baŋŋambye mbu teri musajja ali singo. Kubanga Doreen ani agenda okuwasa kati njagala ombuli ani agenda okuwasa ntalina mukazi. Ne badamanyi mukama ayina olubirizi lwange gye luli. Luli luddawa olwo lwayiseeko balubonyabonya luli lugenda kujja lunnoonya. Ogenda kufumbirwa omusajja nga ssemwandu saagala nkumale mu maanyi sister. Bwenyweze. Ayina emyaka emeka? Kasita oyingira 31. Ndi mu mukaaga bikikatuba ayina emyaka emeka? Ani anti nkujjira. Kasita omukazi oyingira 35. Kitegeeza omusajja otandikira kwana okufumbirwa. Okudda waggulu. Omusajja ayina ng'awezezza emyaka 4 nga tannawasa taba siriyaasi. Era bw'akukwana kati nkubuulira nga senga awo okwata bigambo byange. Omusajja bw'akukwana kati ng'alina emyaka 4 n'omubuuzi oyina omukazi naga asirina. Sooka odduke ebigere 5 emabega. Ate bw'aba ayina abaana kale. Ayina sooka okunnyonnyola lwaki atuusizza egyo emyaka nga talina mukazi amufumbira. Kye kirina okubeera ekibuzo ekisooka. Yes. Either wampisa mbi nnyo tasobola kuuma mukazi tayagala kulya ku mmere ye oba yafa. Yafa akumbadde nkategeera oba yagenze asobola kubanga omukazi yanobye. Okitegeera bw'agamba nti yafa yanobye muwulirize. Kutegeera bw'agamba nti siina lunaku nninda ggwe dduka. Ate balina ebigambo ebyekisiru bujjo nninda ggwe. So naba balina abaana okuba n'abaana it is okay. Omusajja yenayina okuba n'abaana it is okay. Nti waliwo emyaka omubakazi gye muyina nga bagenda kubalimba bulimbi nti siina mukazi wange yakanoba omanyi yagaba abaana omanyi yakola bw'ati naye nga mu butuufu akulimba. Yingira obufumbo bw'omanyi nti ono alina mukyala we nambeemu kati nze 2 ng'omanyi nti nze 2. Ate omanyi nga bizinesi tovaayo kulaga. Bano kubika katambaala omanyi oba wakabuyinja ne bagamba ayina abakyala abo oli wakuna. Aye n'oyagala oveeyo olumye bano abalala olowooza basiru okusirika. Waliwo emyaka gy'otuukamu okubanga omusajja akuwasizza nga tolina mwana gwenyini toli siriasi. Kati omwana omuvuka emyaka 25 akuwase. Kuba yatannawasa. Atali serious. By the nze abawasizza okimanyi nze abawasizza. Yatannawasa. Gonanya talina mwana. Talina mukazi.
naye okutuse muzeeyi ani agenda okukuwasa mu bukadde bwo akajanja kandi ojja kuwasa naye baba bagenda kukuwasa ojja kuba namba 2 kati yanguwa osazeewo ki obeere 2 oba owase kwa nakyembegedde kyekiruwa okubanga tolina nga siina naye nga neerabira nakyepangisiza nfunayo service nakyeyombekede kabisa manyi nange njagala nyo emirembe manyi kyendowoozako ekyokusooka manyi batugamba nti bogenda mu bufumbo sekisa wa buli kanaku oyo simwaga ata si bonna taliyo wa viewers. bamumisingira ddala nno wabo basinga ekyokubiri basinga abatali bafumbo abafumbo abatali bafumbo bali osinga abali ate beerabiza lyo teri ki ekyokubiri aliyo ozaba ebintu bya buli kanako ebyo breakfast ate zimanya bunkenke omusajja mulinde omufumbe naye nga omusajja bwoba omwagala amenya enene oli mutuufu omusajja omwagala tamenya nti oteekamu ne kabampaane eneweya oli mutuufu obuugi ne juice nze gwolaba nze waliwo kabampaane ozijukiza kwasimanyi fumba bulungi waliwo gwe nagiranga nga njagalamu impressinga kati nga nfuna mukono gwange nga mbajjamu tufumbe nga nfumbira nga mutwalira mu office nambonyabo ali wali kabampaane nze abakazi mbagamba nnyo nti abakazi abasinga mwenna muli kabampaane ekintu kyonna kyosobola okubanga bbaawo bw'omanya nti yayenze tokiddamu kitegeeza wali obadde okikolesa kabampaane naye bayiza oli mutuufu kabampaane muba kabampaane nze wali beetanakwendanga bukimu nkikola lwaki walekayo mwoyo nemwesonyiwa kumbe ne message osooka n'oziraba kukolimu n'osirika ekintu kyonna ng'omusajja bw'omanya nti yayenze toddamu kikola manya nti ne mu ntandikwa ali okikozesa kabampaane kitegeeza bw'osigala ng'okulabye wali okola ne bwotegera mbu ayenzaaza ddeno neno n'osigala ng'okola wali omwagala ebyo byekyensonga lwaki okyabikola kati ekisembayo ewange bajje batuggyeko okunoonya omusajja okutegera omusajja omutuufu soso ku ŋŋambe kale kati ngaffe wali kyenakubuuzaawo nategedde buli oba alwaninga resi ye oli bamuwa ono tebamuwa beba babawa kiba kiki ekyo omukisa gwawe ogwo mukisa right kati nze bwe batebampa bukyanga bankwana nga tebampa nagwo gwe gugwo nedda naawe gusa ate si mukisa kiki ekyo ate gwe olina wooguyina ewalalaawo nga sebuli awo omukisa gutaminingira kukuweebwa kokka life nebeerako okubanga omukisa gwakwekolerera ene omusajja mutuufu ekisembayo ntegeere ntya kubanga bayaayo bangi omusajja mutuufu katonda yamuleeta taliiyo si wa bbulu si wa pinki si wa papa mungu yakusalirawo nti ono ye mutuufu ngume n'ekintu kyange kubanga gwe bona olowooza nti bajja kugamba omusajja mutuufu yakukwanye n'agamba enkya ngenda kuwasa abasajja kati abasinga obufera kukwana leero enkya n'akyala tuleke bbaka kabufumbo nkirabye tuleke bbaka kakujja nawaffe muleke akyerowoleza nsabe katonda yamanyi waali mugambe bonna bangi naye omutuufu gwakola ki gwamumanyi munnonderemu ate waba kutiisatiisa nga yagamba nti saraganya atya akutte enkofera nakola bwati anti abatuufu yabanoonya bamu balinga nomubuuza yagenda kumaliriza nekugamba mukwano omanye esala zensabye nze golaba kati nze golaba n'okuwandika nawandikako nafuna diary nowandika omusajja mutuufu waira obeera nga ina omujjukiza katonda mu firimu ate oŋŋambye nsabe katonda nenkwata diary nenkwata nempandika byenjaga nensaba katonda nga tumaliriza nsaba nga tumaliriza obuziba njagala nesala ngambe kyalo nsaba ombuulire omusajja womutuufu olowooza yafaanana atya njagala omuntu ng'agenda kale byagenda bikyukakyuka ne right now njagala Godfrey yesooka anti nno bikyuka ebintu bikyuka ku buli myaka gy'otuukako okimanyi nti buli myaka omusajja akyuka
Anti bwe buzibu ate kati obuzibu mbuulire omusajja wo mutuufu nze ngende mulaba oba mulina bamumanyi wanvu kokko ate omusajja mutuufu oteekako sayizi n'okubeera mu haidi omusajja omutuufu ogatsemu endabika ayagala nawakanyama ssebo nga wayamalengo yanyuma awulira gasiya kale ng'omulano gakawunya bulungi wakufumbirwa kati mami yangaba akadwe nkubuddeko ate oyo omulabeera gyali naye ng'agenda kunnumya ogenda mmuteekamu kuba gwogenda omupiikinga gw'omumanyi tagenda ye kumanya okyagala omutuufu kyadibye zikiriza kati Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.